sisobola kukkiriza ku standing down era gambe bigambo bino sebo ku ballot ngenda beerako nga president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Kyaddondo East bwe baamulemesa mu bibiina ebirala n'agenda n'akukunulayo essaawa ngenda mukoppa nange ngenda kujjayo essaawa gye ngenda okujjirako okkiriza mwene UP ebirundi era njagala nnyo njikiririzamu NUP is all about Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo mwagalanga bwe neeyagala ono mwagalanga bwe neeyagala oyagala oyo bo oyagala kibiina gamba ebigambo bino ono ekibiina ono watali kati sikyo ono nze gwe ntegeera ono nze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ntegeera gwe mmanyi era gamba ebigambo bino paati yange ngenda gikola nga komanda nga NUP komanda ngenda kakasa nti ono atuula mu ntebe y'eggwanga nga president era sebo president ndi wamu naawe komanda musajjawo NUP komanda ndi wamu naawe mu mbeera yonna ngenda beerawo paka nga katebe okatuddemu ate nange ngenda kubanwana era obuwanguzi bwange nga mbufunye bwenti ngenda butwala mbwanjulire president wange ngenda butwala mbumwanjule mugaye president newankubadde kadi teyampiwa naye obuwanguzi nkoze eki lwaki ekisa kiri kunze n'abantu balaba nga nfayise nga nwanye nga ntaddewo embeera abantu batuwa okwekusinzira ku ebyo tuba tukoze nkoze mbaddewo nze newankubadde saasobola kuwangula mu 2021 naye mbaddewo nnyo mu mbeera zonna kati okubeera nti nze abantu gwe baagadde nga batuuse n'okukaaba amaziga nga tebampadde kaade balaba bangi bali wane nga batuuse n'okukaaba amaziga nga abantu tebawadde komanda Engineer Stephen Kaweesa kaadi sisobola kuvaamu bantu bange nenzira ebbali nga ndeko omuntu gwe nalabye eggulo limu gwe nalabye eggulo limu nga yeesogga ekibiina nga nze mbaddewo since 2021 okkiririza mwene UP njikirizamu nnyo emirundi gyonna okkiririza mu vetting process yaliwo vetting process njikiririzaamu vetting process gamba ebigambo bino sebo nsuubira nti tewali yansi ogamba ogikiririzaamu yes n'owakanya results ezavaayo saazirabako tuli ku list eyafuluma yes list eyafuluma eyokubeera nti komanda Engineer Stephen Kaweesa si eyapiyalingako nti ye flaga bearer ekyo nga pate sijja giwakanya kwe kwali okusalawo kwayo naye nze nasazeewo jjukira ffenna abakulembeze tetujja nga tuzze kubeera ntusavinga kibiina tuba tuzze kusavinga bantu baffe kati wekibanga ng'ekibiina kyasazeewo kironde omulala nti kironde omulala omudde emabega mutambule oba oyagaliza ekibiina ke kaseera komanda Engineer Stephen Kaweesa ate ensonga zange nzizze mu bantu era bino ebyokugamba nti kwemulugunya ogenda oweeyo petition nze teyagenda kundaba eyo ku byenkoze mbadde sisuubira kibiina kufulumya linnya nga Nansana municipality commander nga sinze ndiko so olinga agamba nti vetting committee teyajja wakati mu mbeera eyo kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero tuli Katooke nyina Engineer Stephen Kaweesa y'omukuwadde baagala tikiti ya NUP mu Nansana municipality naye list yagenze okufuluma nga taliiko tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero atubuulize kiki kyazzaako twakola naye interview gye buvuddeko natugamba nti singa tebamuwa tikiti tajja kusobola kuba nga yeesimbawo naye ye ng'omuntu agamba atya kuba omuganda agamba nti ak'obuntu si kante nti we yakaaba lulimu nti era wejja okukaaba tukwaniriza nnyo Engineer komanda soko buze ku bantu tutandika okwogera ebigambo okay taata we balinye balire ddala abantu bange mwenna abandaba oba oli awo n'abampuliriza komanda Engineer Stephen Kaweesa NUP commander National Unity Platform commander Futu Soldier sijja kituusa ndi NUP commander Futu Soldier a fighter and an activist ekyaddala ndi munyiikaavu siri musanyufu ku byavuddeyo Allahu Akbar muganda wange nabadde nguddewo ekigu kuba nabadde sikikkiriza kumaanyi gentaddewo ku buli kyenkoze ebipande embiraba binene bizibu muganda wange simanyi nabwenyise emitwalo 4.5 byebipande byembala byentadde mu Nansana mu bufunze so bango tadde musete nga mmeka otwogerera bino
bwe mbalamu nyingidde millions 85 mu bipande byokka. Kale ekipande kino okiraba? Kitunulire bulungi. Ekipande nkiraba. Ekipande ekyo okiraba? Kigula millions 4 n'ekitundu. Kino kyokka kyokka? Ekyo kyokka kyokka ekyo. Nga toyina mutima kino tosobola kikuba. Nga toyina kwagala tosobola kikuba. Kati ate nga kiwedde ng'emmotoka. Bazisaka buzooba. Naguze saka buzooba 2. Buli saka buzooba bajinguziza emitwalo. Bade bajinamula 5 nemalira mwana mu 5. Kati saka buzooba 2 wali ana mu 5 wana ana mu 5 mitwalo 9. Buli mupiira bagunguziza emitwalo 3. Kugendako emipiira 4. 3 emirundi 4. Kekamu 2. Sente ozijjawa zonna ezo. Ndi musuubuzi nsobola China ntwala birime. Ali nekira ntunda amataka ntunda amayumba. Abantu bantaddeko embeera musimanyi. Oteka mu sente ezo oweereze abantu oba ozijjeyo okole business. Njagala kuyingira politics ali serious ndage ku bantu nti abakozi watukyaliyo. Njagala buli sabo natuuka n'ensuubiza bye nasuubiza abantu balowooza tebisoboka. Nagamba nga nyingidde parliament. Nga bwe mbadde chairman LC1 ndabye nti waliyo abantu abasula enjala. Kituufu. Abantu abamu tebasobola kitegeera naye abantu abasula enjala gye bali. Ng'omuntu talina kyakulya neebaka naye tewali Uganda yonna muntu abeererawo bantu bakika ekyo. Ekirala ndabye ku bantu abasula ebweru nga bategeera si balalu naye ng'ensi bakutteko tebalina kiddako tebalina wakusula. Kati ebyo bye nasuubiza muganda wange gamba ebigambo bino nga nnyingidde parliament ngenda bituukiriza. Ngenda kuteekawo ebyaji by'emmere nja kukikola. Ng'omuntu ngenda giteeka mu Nansana naye ne Uganda abantu bagenda kutandika okujja gyendi. Ebyo sitabiri mu mandate byenkugamba MPC yateekeddwa obikola naye tekigaana kukola ekyo ky'olaba ekisobola okuyamba abantu wakubadde tuteekeddwa kikola. Muganda wange nze nina amataka kwe ngenda otandika okulimiranga kasooli n'ekyuma kya kasooli ngenda kizimba nga mba ne kibayita emmere gasekereza muntu kudda mu kusulanja. Gamba n'ebigambo n'abantu abasula ababulwawo okusula. Komanda Engineer Stephen Kaweesa. Nze sigenda kubeera mu kulwanisa gavumenti nga nyingidde parliament. Nedda. Sigenda kubeera mu kulwanisa gavumenti. Ojja kubeera mu naye ejja kutuuka enkwatemu. Abantu abatalina wa kusula nga basula bweru wateekeddwa okubaawo omuntu abayamba. Ng'omuntu asobola okuva n'asula awo emyezi ng'emeka ne mukola akalagaano nti weeteeketeeke onoonye gy'onaasula emyezi 3 gikoze. Engineer tusooka tuddeyo wali. Tikiti tewagifunye. Yes. Wagenda mu process nga gwe kennyini mu kugenda mu process kyokka kyokka kitegeeza nti ogikiririzaamu. Nnyo. Ki ekiddako? Gye mbadde mpitiddeyo buyitisi. Naye njagala kugamba akagambo kano nga sinakubuulira kiddako. Emirimu gya member of parliament gyonna ngimanyi. Egiri mu mandate yo? Yes. Si byabyaji biki? Yes. Gye giriwa? Legislature, budget approval, oversight, n'okubeera nti representing abantu. So byonna byonna mbimanyi. Kimanyi nti MP atuukiriza ebirowoozo by'abantu n'abitwajje biteekeddwa okukola ki? Ateekeddwa okulondoola sente z'omuwa omusolo. Nze nga nnyingidde parliament teyagenda kuddamu kumpanya sente z'amuwa omusolo. Ebyo ebirowoozo ebisimayo ebbiiru zeezo ezijja nti zifevalinga abantu nze sikisobola. Niwo ntupa bisawo bya sente nina. Oli mugagga ng'omu. N'ebinjogerwako mbu simanyi nkola ebyo byonna state agent waliwo abanteekako simanyi natunda ebintu by'abantu bange simanyi famire zigenda kunsiba. Ebyo byonna byogerwa ku muntu nga w'amaanyi. Bagamba ebigambo bino situndangako ku bintu bya famire teri bagenda kunsiba teri amanja teri akolaki zonna sente zange. So wabula ennoonya gye ngenda okunoonya akalute mu gyewuunya ngenda tambula muntu ku muntu. Nju ku nju. Mugenda kubeerawo nga Commander Engineer Stephen Kaweesa mbatuuse. Mu bufunze ojemedde decision y'ekibiina ky'endizo ky'okiririzaamu. Ekituufu kiri nti muganda wange neewuunyiza nnyo okubeera nti ekibiina kyampadde kkaadi. Nze ndi munnakibiina ndi munna NUP. So ogenda kijemero gye independent. Muganda wange gamba ebigambo bino tokuyita kujeema. Ebintu byenkoze n'obwagazi bwe nnina mu bantu nagambye naakazimba Bowa 13.
gamba ebigambo bino mbereddewo abantu to the maximum. Si bipande byakabaka ebinjagaza abantu naye mbaddewo nnyo mu mbeera zonna. Kati okubeera nti nze abantu gwe baagadde nga batuuse n'okukaaba amaziga nga tebampadde kaade. Balaba bangi bali wane. Nga batuuse n'okukaaba amaziga nga abantu tebawadde Commander Engineer Stephen Kaweesa kaadi. Sisobola kuvaamu bantu bange nenzira ebbali. Nga ndeko omuntu gwe nalabye eggulo limu. Gwe nalabye eggulo limu nga yeesogga ekibiina. Nganze mbaddewo since 2021. Okkiririza mu NUP? Njikirizamu nnyo emirundi gyonna. Okkiririza mu vetting process yaliwo gye mwagenda? Vetting process njikiririzaamu. Vetting process gamba ebigambo bino sebo nsuubira nti tewali yansi. So ogamba ogikiririzaamu? Yes. N'owakanya results ezaavaayo? Results ezaavaayo saazirabako. Tuli ku list eyafuluma? Yes. List eyafuluma eyokubeera nti Commander Engineer Stephen Kaweesa si eyapiyaringako nti ye flaga bearer. Ekyo nga pate sijja giwakanya kwe kwali okusalawo kwayo. Naye nze nasazeewo jjukira ffenna abakulembeze tetujja nga tuzze kubeera nti tusaavinga kibiina. Tuba tuzze kusaavinga bantu baffe. Kati bwe kibanga ng'ekibiina kyasazeewo kironde omulala nti kironde omulala omudde emabega mutambule oba oyagaliza ekibiina ke kaseera Commander Engineer Stephen Kaweesa ate ensonga zange nzizze mu bantu. Era bino ebyogamba nti kwemulugunya ogenda oweeyo petition nze teyagenda kundaba eyo. Ku byenkoze mbadde sisuubira kibiina. Kufulumya linnya nga Nansana Municipality Commander nga sinze ndiko. So olinga agamba nti vetting committee teyajja ku wakati ground. Mu mbeera eyo vetting committee eva kujja ku ground. Eba kujja oba teyajja? Kati sisuubira nti vetting yajja ku ground. Weebanga teyasobola kuwanika Commander nga ne vetting tisuubira nti waliwo eyampangula. Kitegeeza vetting teyasobola kujja ku ki? Statement gye nakola omulundi guli nti sijja kwesimbawo. Mu kalulu ako twalimu abantu babiri ba Commander. Nalinamu Sserunkuma John Bosco Kana Kambata Commander munnange. Nange ndi Commander. Era mu bigambo byange nali ngamba nti singa kaadi egende wa John Bosco Sserunkuma Kana Kambata Commander munnange, activist munnange, fighter Buterevu, I will not stand. Dendi bajiwa omulala. Naye wakati mu kujiwa omulala azze eggulo limu ataberangako mu bukulembeze bwe atasaavinganga na kuno omundi n'ogumu. Taberangako si futu soja just kubeera okwambala mataayi, si fighter, si activist. Taberangako mu bukulembeze bwonna. Sisobola kuletinga abantu bange ba Nansana Municipality down. I cannot do so. Abantu bange mbaagala nnyo. Amaziga Nansana Municipality ge bakaabye nga bakaaba olw'okubeera nti bababeererawo. Babawa abakulembeze ababalekawo ne badduka. Babawa abakulembeze abatasaavinga. Sisobola kukkiriza ku standing down era gamba ebigambo bino. Sebo ku ballot ngenda beerako. Nga president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Kyaddondo East bwe baamulemesa mu bibiina ebirala n'agenda n'akukunulayo essaawa ngenda mukoppa. So nange ngenda kujjayo essaawa gye ngenda okujjirako. Okkiririza mu NUP? Ebirundi era njagala nnyo. Njikiririzaamu NUP is all about Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo mwagala nga bwe neeyagala. Ono mwagala nga bwe neeyagala. Oyagala oyo oba oyagala kibiina? Gamba ebigambo bino n'ekibiina. Ono watali kati sikyo. Ono nze gwe ntegeera. Ono nze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ntegeera gwe mmanyi. Era gamba ebigambo bino paati yange ngenda gikola nga Commander, nga NUP Commander. Ngenda kakasa nti ono atuula mu ntebe y'eggwanga nga President. Era sebo President ndi wamu naawe. Commander musajjawo. NUP Commander ndi wamu naawe. Mu mbeera yonna ngenda beerawo paka nga katebe okatuddemu. Ate nange ngenda kubanwana. Era obuwanguzi bwange nga mbufunye bwenti ngenda butwala mbwanjulire President wange. Ngenda butwala mbumwanjule mugaye President. Newankubadde kaadi teyampiwa naye obuwanguzi nkoze eki? Lwaki ekisa kiri kunze? N'abantu balaba. Nga nfayise, nga nwanye, nga ntaddewo embeera. Abantu batuwa okusinziira ku ebyo tuba tukoze. Nkoze. Mbaddewo.
nze newankubadde saasobola kuwangula mu 2021 naye nasigala mpeereza neera tebakuwatikira mundabye nga muzi country wide tours abaana nga mbabeererawo na buli wamu mbeerawo makomera nga mbeerayo emmotoka yange yatwalibwa paka nakati bakyagaanyo jimpa faita amasasi agali ku kitebe Allah bali banzise nti gwe wabipanga ebiseera ebisinga mugana egamba ebigambo bino abantu simanyi lwaki boogera ebigambo naye ebiseera bisinga ndowooza omuntu ow'amaanyi bamwogerera nnyo era bw'olaba nga teri akwogerako kati fe abasajja baludde mu politics oteekamu ne sente okubeera nti basobola okunjogerako mu mbeera eyo era sisigala kyekimu okupanga amasasi ku kitebe yes opanga otya amasasi omuntu atuuke n'okwagala okutta bwe babadde baali banzise eryo essasi eryakuba ku geeti waggulu lyali likubye nze yennyini omusirikale ye yansindika wansi nangamba bagenda kuba essasi omusajja n'ali kuba ku kisenge waggulu ku geeti nali nze nfudde okuva olwo abasajja batwala emmotoka yange baagigaanira ngezezaako baga munzirize emmotoka abasajja bagaanye nimbagamba nja kujjako gaadi zonna n'akatebe nja kajjako waggulu kembanga wabagamba mbusimayo oba otambulanga president so nga alambula ennyiriri nimbagamba akatebe nja kajjako nze mumpe emmotoka yange niye abasajja emmotoka bagigaanidde paka nakati ngezezaako buli kimu so omuntu afiiriddwa mu mbeera eyo okubeera nga mu butuufu ddala nzisibwa ebbali ndabira ddala nga wabaddewo obutali bwenkaya naye ng'ekibiina sijja kinenya so okusinziirako ggwe ye taata ongamba ground gwagiina buterevu naye ebyavuddeyo sigwaliko olowooza akakiiko akagabye tikiti zino kasinzidde ku ki akakiiko bye kasinziriddeko bye mmanyi byabadde ndowooza bakandowooza bavudde ku mulamwa omulamwa omutuufu gwabadde gwa kubala ground ani ali ku ground era batugambanga nti yenna ayagala okuwangula mugende ku ground osegera ne tukikola ground muli wamu wotuuka Commander Engineer Stephen Kaweesa fe twagala Kaweesa mutuwereze Kaweesa buli wotuuka atanane buli wotuuka fe twagala Kaweesa ababoda abatakisi ab'obutale abakibona machachi mizikiti bonna twagala Kaweesa ye ground njirina yonna kikumi ku kinnaakyo kati vetting ekibuuzo kyali kimu ekyannema bwana Serufu Swaa kukirabira ekibuuzo kye yambuuza Article 7 akatundu B mu Parliamentary Act etegeeza ki ekibuuzo omusajja kye yambuuza nentunuulira omusajja siyingirako mu Parliament aliwa Sebufu bwana Sebufu wambuuza ekibuuzo ekitali kito tewali tuteekeddwa kumbuuza kibuuzo ekyo siri mu Parliament yes siri mu Parliament ane ekirala kati waliwo nze binnalaba kati parliamentary members twandibadde tubeera vetted n'abantu nga tuli ku levels yes naye bwana Sebufu Lord Council abuze omubaka wa Parliament yensonga lwaki yambuuza ekibuuzo ekyo kuba ava kubanga mubaka wa Parliament teyandimbuuzizza Article 77 akatundu B mu Parliamentary Act kati naye nasanyukira nnyo omukyalo oyo Chemutayi chairman w'ekibiina kye Electoral Commission namugamba nodda those are not the questions that you're supposed to ask the honorable the MP these are the questions she asked me properly what are the roles of a member of Parliament what are the core values of the party what have you done for the party kikyokoledde ekibiina bonanga mbuuta buva omanyi mugala ndi waddala ndi waddala era nagenda okuvaayo bwenti wabula Chemutayi kye nawe kyeyanga musajja gwe mutuufu otimbye president thank you very much yanneebaza yangamba everywhere ewange yakwata ekyokusa kati mu byonna tewafunye process walabye lisiti osobola kwogera otya ku vetting eno yonna generally naddala kubaka ba Parliament engeri gye bagabyemu tikiti kati gamba ebigambo bino nsinga kutegeera kyange byonna nabirabye naye kale waliwo nange kye nalabye ekyansusseeko nga kiriwa ekya Sseggona Busiro Sseggona oyo omuntu asobola okuba ne weaknesses ng'omuntu wakati mu byayogera Sseggona Mukama yamutonda bulala enjogera ye yamalala ndowooza nga malala beera nga ayogeranga malala
nga omuntu anyoma omuntu gwakola ki naye tokiyimirirako kumumma tikiti n'ekirala okwogera nti ndi mukwano gwa Mpuuga tokiyimirirako kumumma tikiti. One, omuntu asobola okuba mukwano gw'omuntu okubeera ng'oli yayokya tekitegeeza nti mikwano gyonna gimwebalamye asigale mu bbanga ensi yemwebalamye asigale mu bali basigala mikwano gye kati omuntu ogamba nti oli mukwano gwange akiyimirirako kumma muntu tiketi n'ekyo tekiri confirmed nti bayimiridde ku ebyo n'ekirala bikyali mu n'ekirala Sseggona oyo ayinza okuba nga abadde taweereza bulungi kitundu kye sirabangako ku ambulance ya Sseggona simirimu gye ngomba kwa parliament kati wakati mu mbeera eyo ebintu bya Sseggona ebyo kanza kambiveeko era ndoza akantu ako tokasaayo musajja gwe tokasaayo kwanza kale onawo sinzira okubeera ngo kati njala nfune ku bawagizi ba watinitini abawagizi wange bwe bali waneeno batubuulire bo bino byaba abawagizi bange omuwagizi asooka omukyala wo mama w'abaana gwe ngendo sooka okufuna era gwe oba osooka okufuna asooka tubuulire engaba ya tikiti eno ye ng'omuntu yagirabye atya era awulira atya nyabo tukwaniriza osooka tubuulire amanya gange ogenda tuna mu kamera eyo amanya gange Amina Kaweesa nganze mukyala wa Nup Commander Engineer Stephen Kaweesa byonna ebize bibeerawo nzize nga ntambula naye otukoze teyabasanyusiza tekyatukoze bulungi okubeera nga tebatuwadde kaadi naye nga bingi byetukoze okubeererawo ba foot soldier okuba ebipande bingi byetukoze ng'okukakasa tuli wamu n'ekibiina naye ekibiina tekibajjukidde naye ekibiina tekitujjukidde era tebyatuyisiza so owagira omwami wo okujja independent mu kalulu kano okusinziira omwami wange mbadde ntambula naye mu bantu nga ngenda buli wamu naye abantu nga batugamba munange ffe Kaweesa Stephen gwe tuli naawe Kaweesa Stephen tuli wamu naye kati okusinziira ekyo nange muwagira lwansonga abantu badde bamwagala ku ground abaddeyo bingi byakoledde abantu nabo bennyini bamusabye okujja okwegattako yesimbewo kati so kubanga olwedde kubasinga badde muntu mubi nange mukyala we nandibadde sikola ki simwegattako nandirisigadde ebbali naye kubanga buli muntu yenna amuyisa bulungi amuyisa nga bwali sandibadde nkola ki nandibadde muwagira omuntu yenna amuliraanya ali kumpi naye omuntu yenna amuwagira kakaba omwana kakaba omuvubuka kakaba omukadde kakabaani bonna bamuwagira lwansonga talina muntu gwayisaamu amaaso so kibanga kiri bwe kityo kati banoloza basinzidde ku kyokugaba tikiti bano eno tetujja gamba basinzidde ku kino oba ku kino bakyemanyi omwami wange akoze kye kisoboka okubeera nga aba omu kibiina kyabwe omu kwobo abadde agenda asinga abalala nganze omukyala buli kimu kyonna nkirabye bonna abasinga badde abasinga ground vetting nali naye nze mukyala yaliwo ye bameka batambula n'abakyala baabwe naye omwami wange atambula buli wamu wetulaga tubeera ffena lwansonga buli kimu kyonna mba nkiraba so tekyatuyisiza bulungi bandibadde omwami wange bamujjukira ne bamuwa kaadi kuba bingi byabakoledde toyanziza ngenda funa omuwagizi ogenda kujja wano nyabo ogenda kujja wano eno gwenga Munansana municipality ensonga eno ogyogerako ki nga bajja bagabyemu tikiti abatuuze baffe abalungi amanya bampita Nansi Obuganga bulijjo n'abakyala wa Katooke B anda siri musanyufu nakatira okubeera ne Simayiro naye leero empeddeko olwa komanda wange chairman wange atenga MP wange ate mwannyinaze kwega tuli baluganda tuli babiri wamu bambi bakoze buyo butamuwa kaadi naye nga bwe yasaza butatuwa kaadi okutegera yabwe n'okusalawo kwabwe fera tulina busa tujja kubanyigira nti obanyigo bakino na kino wabula mukulu wange kyange kye tuzzaako tugenda kujja na ssaawa era n'ensaba
abatuuze b'e Katooke, abatuuze b'e Nansana, Wamala municipality, Nansana municipality, omuluka gwe Wamala gwe namwenna yonna nga mwenna muli mu Nansana municipality. Bambi basabo ne bannyabo mbasaba mulabe Engineer Stephen Commander 226 tujja na muliro tugenda tambula nju ku nju nyumba ku nyumba katunoonya akalu naye tetuli basanyufu n'abatuuze banyiivu bonna abatuuze beno bonna banyiivu beetaaga Kaweesa gwe bamanyi chairman ate ye muntu w'abantu COVID yatulwanira abantu bafuna emmere yamanyi omunaku bwe batulina mmere batuuka n'abakyala tetulina koze kangende wa mukama wange mukama wange n'akwata musana nga mukulembeze nina muke nina nengera nga ngabira abantu nze senga w'ekyalo senga w'engulu senga w'emmanga senga w'ebigwa bitalaze naye nga obusasi buva wa komanda nembugabira abatuuze abali obubi gemanya geego tweyanza nnyo tweyanzege tugenda kufuna lasita baba gadde olwacho gaddewo soko buza abantu otubulira ensonga yo gaba tikiti wagira byotero jogera ko la nze bampita Mpologoma kwa Commander Stephen Kaweesa Commander security wa Mpologoma Stephen Kaweesa ndi munnaku nnyo y'amaanyi Commander wange kuba tukoze ekisoboka kyonna ekituweesa kaadi tukoze ekisoboka kyonna ekituweesa kaadi nkiddamu tukoze ekisoboka kyonna ekituweesa kaadi naye musajja wange era bamaze ne bamusuula naye maanyi g'abantu gasigala maanyi g'abantu gasigala maanyi g'abantu tukomawo tujja ndine musajja wange Commander 226 tugenda mu parliament Mpologoma y'e Katooke yenze ne 2 mwali mwenna musi ne 2 twalife na wakayima n'agulirira obwana nabukuba nze nzanyira mu galubindi era nakati bwe obusungu bwe nina ndine Commander wange era neewuunya nnyo guno omwaka 2025 njagala nerijjako nga tuli mu campaign bana befuula mbu balina obuyayeyaye nze Mpologoma nzanyira mu galubindi nsigadde ndi Commander wa Stephen Kaweesa nviira Katooke Jim Alpha Commander yenze toyanziza engini yatugenda kumaliriza okujja kongo olina obugambo busembayo bonna bosobola okutuwa bwe buyina then nga tumaliriza mu nsonga eno olunaku olwaleero nze ngenda kwebaza abantu bange wakati mu kubeera ati musobodde okukakkana nga mutegedde amawulire ago nti mu kalulu mwende abadde essanyu nga libadde ligenze essanyu likomewo olaba nze ndiyina ng'essuubi lye mbadde nina erya kaadi saasobodde difuna naye essanyu lye nnina lya buwanguzi nzikiriza nti obuwanguzi bwaffe newankubadde tetwasobodde funa kaadi ku kabonero ak'essawa ke tugenda ofuna tugenda kubufuna obuwanguzi mukama nga ye mubeezi waffe Nansana municipality yonna mbaagala nnyo tugatte amaanyi ffenna tujjeyo Commander gye baamutadde gye baamukasuse ekibiina gye kyamukasuse tumugjeyo tumulonde sobola okuwangula tweyanza nnyo tweyanzege ingini yawona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne ingini ya Stephen Kaweesa tukomye wano tujja kutandikirawo olunaku olulala Gambia ajja mu kalulu 226 ku kabonero ka essaawa akuume atakuumira mpeera.